I said hallelujah. Hallelujah abawanguzi. Kale mutambule mpola mpola buli muntu atule mu kifo kye. Twebaza Katonda okutuwa olunaku luno. Yeebazibwe Mukama atutandikira wiiki n'agitumazaako. Mukubire engalo eza waggulu. Zikubire waggulu mwebaze otutandikira wiiki n'agitumazaako. Zikubire waggulu mwebaze Mukama okututandikira wiiki n'agitumazaako. Yimusa emikono muwubire buwubizi bw'oti. Muwubireko Katonda waffe. Muwubireko Mukama waffe. Muwubireko Katonda omulungi. Mugambe webale. Mugambe webale kunkuuma. Si bonna abatandika wiiki nti bakyali balamu. Abamu abagitandika bamaze ennaku 3 mu ttaka. Abalala babaziika leero naye gwe okyali mulamu. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yanirizaako ku neighbor omugambe nsanyusa okulaba. Mugambe nebaza Mukama ku lulwo. Mugambe nkwaniriza mu Sunday service. Mugambe nkwaniriza tobolawo mu Sunday service. Jangu ne famire yo. Jangu otoola amafuta ag'okutuukiriza ebisuubizo Katonda bye yasuubiza. Gwe bye weesabira n'ebirooto byo Mukama abituukirize. Ezikubire waggulu gw'osazewo zikuba. Sande eno tugiteeseteese nga ya njawulo. Twapangisa tenti nyingi ddala n'entebe nga tuteeseteese oba weather efaanana etya oba weather efaanana etya tujja kuba tusonga busonzi. Teweerabira amafuta gagenda kuba ga mirundi 3 weewaawo 4. 1. Tumaliriza ekisiibo ky'ennaku 15 ekya Novemba. Tumaliriza ekisiibo ky'ennaku 15 ekya Novemba. Zandibadde 14 naye twatandika lwa Sande nga 2. Tumaliriza lwa Sande nga 16. Kitegeeza ntusiibye ennaku 15. Ekisiibo ekyo teweerabira nti omulamwa Zabuli 65 olunyiriri lwa 11. Mukama atusuubiza nti ateeka engule ku mwaka gwaffe n'amakubo ge ge tugenda okuyitamu gagenda kubanga gatonyesa bugimu bwereere. Gagenda kubanga gatonyesa bugimu bwereere. Ye Zabuli 65:11. Bayibuli egamba nti oteeka engule ku mwaka. Oteeka engule ku mwaka bwe bulungi bwo n'amakubo go gatonyesa obugimu. Omwaka bw'olaba engule eyogerwako kitegeeza nti oyise mu lutalo olwanye n'obulamu kulabika nga buyimirirawo. Tewaliwo kibadde kyangu, fizi tezibadde nyangu, renti tabadde mwangu, ne bw'olwalamu okwejjanjaba nako si kwangu. The cost of living is not that easy, but God has not forsaken us. Katonda tatulese era talituleka. So tugenda kubanga tutoola amafuta agafundikira ekisiibo. Tugenda kubanga tutoola amafuta ag'ebisuubizo byaffe Mukama bye yasuubiza. Tugenda kubanga tutoola amafuta ag'ebyo ffe bye twasaba nga 3 mu lumu. Tugenda okuddamu okutuuka ku 3 mu December. Vision night ku Canaan Land. Katonda ng'amaze okukola biri byonna bye twasaba nga tulinawo ne bonasi kubira Mukama engalo ez'amaanyi.
Katonda agenda kukola biri byonna bye wasaba ate obeere ne bonasi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'ekisembayo ebirooto byo. You have a dream. Waliwo kyogamba njagala kibeere bwe kiti before the year ends. Era bwe kigenda okubeera. Katonda talimba. Katonda talimba. Tugenda kutwala akaseera okusoma kasaawa namba nga bemaze okutegeeza ebyo. Sande togisubwa. Sande togisubwa. Sande togisubwa ne family. Tetujja kuba na Sunday school. Entebe ze tupangisiza nyingi nnyo ne tents. Family zijja kusobola okutuula wamu. Mugende muwangulire wamu nga family. Ezikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Kikulu nnyo okuwangulira wamu nga family. Abaana baleete ripooti ennungi okuva mu masomero. Naawe ng'olina ripooti ennungi mu mirimu gyo. Oba okola mu ofiisi, oba oli musuubuzi. Kapito omutono agenda kwacumulatinga. Kapito omutono agenda kuwera. Agenda kweyongerako. Katonda bw'agamba nti amakubo ge gatonyesa obugimu. Ogenda kulaba nga bakasitoma bakuva mu nsonda z'obadde tosuubira. Bakasitoma bagenda kuva mu nsonda zonna. Weebuuze n'okwebuuza gwe kimu kyokka weesige Katonda. Saba ng'ate okola nnyo. Saba ng'ate okola nnyo. Yeremiya essula 23 n'olunyiriri lwa 29. Yeremiya essula 23 n'olunyiriri olwa 29. Bayibuli egamba bw'eti: ekigambo kyange tekifaanana muliro, bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nnyonde yasaayasa. Lumakingi. Ekigambo kyange tekifaanana muliro, bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nnyondo eyasaayasa. Katonda affe omulungi nannyini kisa nga tugenda okusoma essaawa eno ennamba, ate oluvannyuma tusabe essaala ey'amaanyi ddala. Tukwegayiridde omwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera n'okubikkulirwa ajje mu masekati gaffe. Ekigambo kino kitegerekeke, n'oyo alwawo ennyo okubitegeera kumpi abeera omumu abo abasooka okubitegeera. Tusaba Mukama otuwe ekisa, ekisibo kyaffe tukimusa mu maaso go, okiwe omukisa, oyanukule essaala z'abalwadde, oyanukule essaala z'abalina amabanja, oyanukule essaala z'abalina abalabe, oyanukule essaala z'abalina ebizibu ebya buli ngeri. Wabeerewo obujulizi, wabeerewo omukazi agamba nti Katonda yankoledde, wabeerewo omusajja agamba nti Katonda yankoledde, wabeerewo omuwala agamba nti Katonda yankoledde, wabeerewo omuvubuka agamba nti Katonda yankoledde. Abantu bano bonna abali ku Canaan Land n'abo abatambudde okuva ewala n'okumpi baddeyo n'obujulizi. Era nkusaba Mukama abo bonna abali ku Solot FM, abali ku Solot TV, abali ku Solot Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, Mukama nge Taata, abantu abo bonna bakola obulungi obuteegaanika, bafunemu mu kigambo kye tugenda okugabana okumala essaawa ennamba, ebirowoozo ebibadde byakyankalana bitereere. Mu linnya lya Yesu gwe tusanze ng'olubuto lumuluma, nga tuleeta ekigambo kino ng'omutwe gumuluma, ng'omugongo gumuluma, amagulu nga gamuluma, ng'alina ewantu wonna ewamuluma, ekigambo obugambo nga kibuulirwa, ekibadde kimukutte kimutte
mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Wabeerewo okuwonyezebwa amaanyi go gatambule, okubeerawo okwo okubeere buli wantu wonna eddoboozi no bwe lituuka mu linnya lya Yesu. Abantu babeere n'obujulizi. Abaafunye lipooti embi zonna Mukama zisazibwemu. Abakyala abali embuto Taata obawe emirembe kubanga ye gwe atonda mu kyama mu lubuto. Buli lunaku n'obaako ky'otunda. Olw'ekyo amawulire gonna gadde bayina nga si malungi tugasazaamu. Omulimu ogwo gukolebwe ate guggwe bulungi. Batuusa okuzaala bazaale nga Abaebbulaniya. Bannakawere obawonye Mukama. Abafunye ebizibu embuto zivuddemu bawonye kabaka babakabaka embuto zaabwe ozizzeewo ate balizaala n'obeerabiza ekyo ekyababaako. Abafunye ebizibu ebya buli ngeri mbayimusa mu mikono gyo baterereza obulamu Mukama mu Kristo Yesu Omwana Katonda omulamu tusabye gamba amiina. Yeremiya essula 23 onyirwa 29 ekigambo kyange tekifaanana muliro bw'ayogera Mukama, era ekigambo kyange tekifaanana nyondo eyasaayasa olwazi. Kino kye njagala olwaleero tukkaanye nti ekigambo oba ebigambo actually bwe bitakubonyaabonya bikuwa emirembe. Mu bulamu bwo weetaaga omuntu ayogera naawe ekigambo ekikuzaamu amaanyi. Weetaaga omuntu ayogera naawe ekigambo ekikutwala mu maaso. Weetaaga omuntu ayogera naawe ekigambo ekirongoosa omusaayi. Weetaaga omuntu ayogera naawe ekigambo ekizaaza. Weetaaga omuntu ayogera naawe ekigambo eky'obuwangaazi. Kyova olabanga Ssaabasajja Kabaka buli lwe twogera naye ekigambo ekyo kye kisooka ku mumwa. Wangaala ayi Ssaabasajja. Era nakati nkyogera nga kiva ku mutima. Awangaale Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi mu linnya erya Yesu. Awangaale. Weetaagayo ekigambo bwe kityo. Kabaka yakiwulira kizibu ogenda mu maaso ge n'otakyogera. Nze nzikiriza nti kimuzaamu obulamu era kimuzaamu amaanyi. But you can imagine abantu basalawo okugamba nga bigambo bibi byokka. Era ebigambo ebibi bye waakawulirako tobala. N'abamu bawulira ebigambo ebibi ne bafuuka abasirise. Omuntu n'asalawo ye n'asirika takyayogera na muntu yenna kubanga buli gw'ayogera naye amuddamu ebigambo nga bimunafuya bunafuya. Leero gwe buli kyoyogera bakumalamu amaanyi. Bw'ogamba omuntu guno omwaka nteeka okubeera mu nnyumba yange ng'abuuza nti ogijjawa. Guno omwaka nteeka ogumalako nga mu kusaba abaana mbatwalidde mu mmotoka eyange. Oli ng'abuuza nti ng'ogenda kugijjawa. Guno omwaka bw'ogamba ngenda kukyala abalabe nga batandika. Bw'ogamba ngenda kwanjula abalabe nga batandika. Bw'ogamba ngenda kukola embaga abalabe nga batandika. Bw'ogamba ngenda kulinnya ku nnyonyi abalabe nga batandika. Bantu bannaffe tebatuzizaamu maanyi. Newulira amawulire amalungi. Newankubadde owulidde ebigambo ebifaanagana bityo obubi. Newankubadde nga byetuuma ne bifuuka ng'ejjinja. Byafuuka ng'olwazi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti ekigambo kye tekifaanana muliro. Ekigambo kye tekifaanana nnyondo. Ekigambo kya Mukama muliro ogwokya ebigambo byonna bye wali owulidde ebikuzza emabega ne biggwawo n'ogenda mu maaso nga n'abamu ababyogera balaba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ekigambo kya Mukama nyondo.
waliwo ebyetaaga okubyokya nga bamaze kubyasa. Ebigambo ebibi ebibadde mu bulamu bwo, ennaku gy'oyiseemu nayo yafuuka lwazi. Katonda kyava describing ekigambo kye mu mirundi ebiri ng'ennyondo ate ng'omuliro. Asobolera ddala okwasa ekyakwata omutima gwo nga nawe wasuula okukkiriza. Asobola okukyasa. Kyagamba nti lwazi, tayogera ku lwazi n'oluli ku lusozi ewammwe. Katonda atusanga mu bulamu ng'ebigambo bye tuwulidde byatukwata ne tufuuka ng'olwazi. Bayibuli egamba nti emitima egy'ejjinja aligifuula ennyama, naye tena gwe yatonda na mutima gwa jjinja. Naye ekiseera kituuka ng'omutima gwo bagenda baguteekako agantu, ekivaamu nga n'ekitundu ekyennyama tekikyaliko, nga tokyalina kisa kubanga tewali akusaasira naawe, tokyalina kwagala kubanga nawe tewali akwagala, tokyalina kufaayo kubanga nawe tewali akufaako. Agamba nti ogwo omutima ogwafuuka ejjinja ngenda kugufuula ogw'ennyama. Zikubire Mukama mu linnya erya Yesu. Agamba omutima ogwafuuka ogw'ejjinja ngenda kugufuula ogw'ennyama. Nsaba Katonda akukwateko omutima gwo ogubadde gwaleka ebirungi gugonde gukomewo mu birungi mu linnya erya Yesu. Omutima gwo gwaleka ebirungi gukomewo gugonde. Ebirungi Mukama yabitondera ffe. Naye Sitaani agezaako okutwerabiza buli kirungi. Sitaani agezaako okutwerabiza buli ekyatutonderwa. N'otuuka akaseera nga gwe kennyini nga weewakanya, sisobola kuzimba, sisobola kuvuga mmotoka, sisobola kufumbirwa, sisobola yasinga nsobola eri obulamu bwo. Nkulayirira ng'omusajja wa Katonda buli kimu kisobola. Awali Katonda buli kimu kikola ki? Awali Katonda buli kimu kikola ki? Awali Katonda buli kimu kikola ki? Kisoboka. Ekyakukwata bwe batakyokya bwokya bagenda kukyasa yaseera bakyokye. Bakugamba kuva buto ogenda okutuuka eno ffe tutandika okwogera naawe nga bakukeera nti gwe tolina kyosobola. Bakukeera nti mutwe gwo temulimu magezi. Ne waliwo obubonero obulaga nti olina amagezi. Kiŋambire neighbor nti waliwo obubonero obulaga nti olina amagezi. Tewayambadde engoye? Ago magezi. Bw'oba wayambadde engoye ago magezi. Tewanaabye maaso. Bw'oba wanaabye maaso ago magezi. Tewasenyeza. Bw'oba wasenyeza amagezi olina. Ani akutwala mu kaabuyonjo? Weetwala mu kaabuyonjo. Ago magezi. Amagezi agakuyisawo teweetaaga kuwandiika ku mazzi. Amagezi agakuyisaawo nga bw'okkiriza nti k'oyambala olugoye era bw'otyo bw'okkiriza n'ova mbwavu. Nga bw'okkiriza nti k'onaabeeko mu maaso k'osanirire era bw'otyo bw'okkiriza. Nga bw'okkiriza nti kandabikeko bulungi eri abantu era bw'otyo bw'okkiriza nti kankole Mukama alinzijukira n'embeera bulungi. Naye Bayibuli egamba nti wadde nga tokyalina kukkiriza okwo ng'ebigambo ebyakukwata bingi, kati Katonda agamba ndeeta ekigambo eki, naye ng'ekigambo kye ndeese muliro gwennyini. Ndeeta ekigambo eki, naye ng'ekigambo kye ndeese
nyondo yennyini. Ekigambo kigwa mu bulamu ne kimementula kye baali bakussaako. Eyali yakikussaako n'addamu okukusanga, ebigambo ne bimukalira ku matama. Basaba ne bannyaba abantu bangi betusanga ne batwewuunya nnyo. Bw'olabanga bakwewuunya nnyo, manya balina ensonga lwaki beewuunya nnyo. Wakula mwana gwe wamala n'okula otuuseeyo, onyirira n'okunyirira, olabika bulungi, neewuunyiza. Olabika bulungi, onyirira, oli mu Kampala oba mu kibuga yonna gy'akusanze, omulala akusanga ne yeewuunye ng'egye wazaala. Wazaala? Kyogamba wazaala ono omwana wuwo, n'amukwata n'amwekebejja amatama nga muntu, n'amwetegereza nagati ate n'ozaala omwana omulungi. Baali bakusibye nti tolizaala, ate bw'oliba ozadde olizaala mwana mubi. Abantu abeewuunya baba n'ensonga lwaki beewuunya. Gwe tosobola kumanya lwaki beewuunya. Wamala n'ofumbirwa, baamala ne bakuwasa, gundi wamala n'owasa, wamala n'omaliriza emisomo, wamala n'ofuna omulimo, olina gy'okolera, wamala n'otereera, olabika bulungi, neewuunyiza. Alina ensonga lwaki yeewuunya. Ayinza oba nga si yali omubi, naye ng'ababi baabikola alaba. Eri abantu abakimanyi nti gundi yakukola bubi, tebalina bwe bamuyimiriza, ate nabwe tebalina kyakugamba, naye ogenda kuyimirira wakati ng'oli bujuliza obulamu. Ogenda kuyimirira wakati ng'oli bujuliza obulamu. Ogenda kuyimirira wakati ng'oli bujuliza obulamu. Ebigambo by'obadde omanyi ebikusiraanya, Katonda agenda kubyokya, ne by'otamanyi nabyabyokye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Mukama affe abuuza nti ekigambo kyange tekifaanana muliro. Olowooza ki ekyakyusa obulamu bwaffe? Bano abakadde b'ekkanisa bonna boolaba balina obujulizi. Abasumba balina obujulizi. Ba-ushers abo boolaba balina obujulizi. Obalaba abakazi ab'ebitibwa n'abasajja ab'ebitibwa ng'ayimiridde aweereza, alina ensonga. Tewali ayimiridde mu maaso ga Mukama atalina bujulizi. Abo bootudde nabo balina ensonga. Bootudde nabo balina ensonga. Mbadde nva ku sisinkano mbaka wa palamenti omu, mbasisinkana mu ngeri ezitali zimu, okusingira ddala olw'essaala, kubanga eyo gye bali obulogo buyitirivu. Oli akugamba gwe bw'oli wangulanga neebuuka, si ye mulonzi, ne bw'aba mulonzi ayina akalulu aka, naye n'akukubako ekigambo nga weetaaga okuwulira. Eddoboozi lya Katonda lyo ligamba litya? Eddoboozi lya Katonda ligamba nti ekigambo ky'okwawukanako nabiri ekikye muliro. Eddoboozi lya Katonda okwawukanako n'ebigambo biri, ekigambo ky'ennyondo. Mbadde n'omubaka wa palamenti oyo n'anziza mu ofiisi, mbadde nzija mangu speed n'enzira emabega, ne tutuula ne tunyumya. N'ambuulira aleese ecupa z'amafuta. Ye buli lwagenda mu kampeni alina okugenda n'ecupa z'amafuta, agenda yeesiize yenna. Ate alina feva empitirivu, tageesiigangako n'atakola. Angambye ku Sunday sigenda kusobola kujjamu anointing. Nyina zoni 500 n'okusoba zonna nyina ozirambula, ate batwadde ebbanga ttono konze kale, nanga n'ecupa zange zino zimpeereyo. Nangamba ndayira Katonda omulamu ne bwe mba wakutukira wano, sikozesangako kintu kirala kyonna. Abantu abange bennyini bantuukirira, abalala bantuukirira, abalala bakola batya, naye nze watandika okunsumba 20,
2013 watandika okunsumba 2013 saafuna chance emanya ddogo era saagalira ddala kulimanya naŋŋamba naye ekisanja kirina kiwangula mu kwesiga mafuta gano gootuwa konza otyo naŋŋamba naye oyinza okkiriza nti waliwo yanziza mu kasenge ku paalamenti naŋŋamba nti Bujjingo oyo bw'abanga ye musumbawo ebintu bigenda kutawaanya nnyo ng'alina omusumba omulala gwamuzigirira n'amugamba nkwegayiridde beera mukwano gwange mu paalamenti muno kyotatawaananga kumpaako magezi bakiyita Bujjingo ekyo kireke tompabula tompa magezi kasoba ngoyogera ku Bujjingo ndeka naŋŋamba naye omanyi naŋŋamba sisanyukira muntu yanafuna kizibu naŋŋamba bwe twaddayo ffenna mu kamyufu ewaabwe gye yagenda yagwa ewange gye nagenda nayitamu naŋŋamba mpulira njagala mugamba nti janguuka ewa Bujjingo nanga nesirabana bwe ntandika nkugambye ekyo nga nkugamba nti buli atudde wano alina obujulizi tonnabafuna kadde kuwulira ku bujulizi bwe naye olaba abadde olina obujulizi ogenda kufuna obujulizi ng'omwaka guno tegunaba kuggwako obujulizi obusinga bwe wali olowoozezza ogenda kufuna obujulizi obusinga bwe wali oloose ogenda kufuna obujulizi obusinga bwe wali oyaayaanidde ogenda kufuna obujulizi obusinga bwe wali osabidde omwaka guno Mukama agenda kuwa engule y'entalo z'obaddemu omwaka guno Mukama agenda kuwa engule y'entalo z'obaddemu nkiddamu gwa kusatu omwaka guno Mukama agenda kuwa engule y'entalo z'obaddemu kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba aŋambye omubaka munne yamuze ebbali n'amugamba Bujjingo abantu bonna tebamuliiko muveeko naawe ojja kubonaabona nnyo n'abantu babalimanya nti omusajja oyo mukwano gwo bayinza okukyawa n'amugamba nti ate eri ewaffe kiralamu eri ewaffe bw'agamba nti bakuwa bonna awatali kwekulamba bakuwa lwa Bujjingo n'agamba era neekuli ekyampisaamu era yankooneramu yaga nti bampe ne bampa n'agamba n'olwalewo buli nnyumba kwempita bangamba muwala wa Bujjingo jangu otubuuzeeko obubuuza naye ffe ekyakaluuka gwadda muwala wa Bujjingo jangu otubuuzeeko obubuuza naye ffe ekyakalu awokateeka tumanyiiwo kaakati oyo ye ayagala kalulu era nze njogera ekigambo n'ekinywera agenda kuyitangamu okutuuka lwalikoowa kaakati ate gwe teweetaaga kalulu gw'oyagala kiwanika emikono yogere ky'oyagala wanika emikono yogere ky'oyagala wanika emikono yogere ky'oyagala kimugambe ali ku Soloti FM Mukama kimugambe kye weetaaga ali ku Soloti TV Mukama kimugambe kye weetaaga ali ku Soloti Media App Mukama mugambe kye weetaaga ali ku YouTube ali ku Facebook ali ku TikTok Mukama kimugambe kye weetaaga Katonda akikumpeere mu linnya lya Yesu n'ekyokubiri akikuwe n'ekyokusatu akikuwe n'ekyokuna akikuwe n'ekyokutaano akikuwe n'ekyomukaaga akikuwe n'ekyomusanvu akikuwe n'ekyomunaana akikuwe n'ekyomwenda akikuwe n'ekyekkumi akikuwe 11 akikuwe 12 abikuwe omaleko omwaka guno ogw'emyezi 12 Katonda nga akoledde okusinga emyaka emirala gyonna kikubeeko mu linnya lya Yesu kikubeeko Katonda yamanya olunaku lwe yannonda ate nange saagala bantu bonna kunjagala sina bwe nnyinza kwawukana na Yesu njagala abalina ebyetaago banjagale abatalina byetaago banviireko ddala kubanga abatalina byetaago nga bakwagadde ate bakuyita mu pate ne bakulesa abalina ebyetaago
bw'owulira omuntu tanjagala manya talina byetaago. Katonda yandekawo okusumulanga ebintu by'abantu. Yandekawo okusumulanga ebintu by'abantu. Waliwo abakyala abalina abaana nga yavangamu embuto. Ng'olunaku lw'emira maaso gange wano. Oba ku ofiisi oba wane muga toliddamu kuvaamu lubuto ng'era tezaddamu. Bazaala bonna balamu. Bazaala bonna balamu. Waliwo abaafiirwanga nga kati buli kyakwatako kiraba omukisa. Omwaka guno owulidde ebigambo bingi n'ogatta ku bye wawulira edda. Naye mu nnaku zino 2-3 Katonda agenda kwanukuza omuliro eri buli kigambo kyonna kye bali bagambye nga kyakusiraanya. Eri buli kigambo kyonna kye bali bagambye nga kyakuzza mabega. Eri buli kigambo kyonna kye bali bagambye nga kyakukwavuwaza. Ekigambo ekyandibadde kisala ku myaka gyo nga bamutenda nti oyo bw'akolima aba akolimye. Ekigambo ekyo Mukama agambye avayo mu maanyi ga mirundi egi nyondo na muliro. 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 Togenda kugwa ate togenda kufa. Kubira Mukama engalo ez'abaggulu. Togenda kugwa ate togenda kufa. Kiŋŋambira abantu basatu abakuliraanye. Muŋŋambire ne bantu togenda kugwa ate togenda kufa. Basatu. Togenda kugwa ate togenda kufa. Togenda kugwa ate togenda kufa. Kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Agambye nti ekigambo kyange tekifaanana muliro. Ekigambo kyange si nnyondo. Ekigambo kya Mukama kifaanana omuliro. Ekigambo kya Mukama nnyondo. Kabenge yakugamba bamutenda mu kika kyewammwe. Ebyo byayogera byakolanga ku balala ate nga tebamanyi linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gw'amanyi erinnya lya Yesu. Byayogera byakolanga ku balala ate nga tebamanyi linnya lya Yesu. Erinnya lya Yesu muliro. Erinnya lya Yesu maanyi. Erinnya lya Yesu lisiba lidisprovinga buli lunaku ebigambo by'ababi. Oli n'agamba tolifuna kino n'okifuna. Oli n'agamba tolifuuka kino n'okifuuka. Ne yeesiba obuyembe ku mutwe gwo ne weesiga amafuta. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ne yeesiba irizi mu kiwato gwe ne weesiga amafuta. Olw'amafuta n'amaanyi ag'omwoyo ogenda kukwata bye baali bakulemesa. Olw'amafuta n'amaanyi ag'omwoyo ogenda kukwata bye baali bakuziyiza. Olw'amafuta n'amaanyi ag'omwoyo ogenda kukwata bye baali bagamba ne bw'olikola otya Katonda bikumpeere. Nina essanyu ku mutima gwange. Nina essanyu. Honaleba ngambe naye omanye ekyabaawo. Eyali aŋŋamba nkuveeko. Akamyufu kaakuba oli ne kadda n'emukati. Namugamba sigala ng'oli mukwano gwange mu palamenti eno ku Bujjingo tompa bulandeka. Kubanga saamutegedde nga nfuuseho nalebu. Sirina kye mwetaagako nti oba mwesibeko ndowooza balyoke bantegeere namutegeera ndi student. 2013 nga Bujjingo yansumba. Nve Makerere nga sina transport. Nenzijja ku Bat Valley we yali asabira. Twagenda ffenna ku Kanani. Nyingire parliament 2021. Kati gw'otandika okumbulira ompe amagezi ku Bujjingo. Waliyo abantu nga ku buweereza Mukama bwe yampa tebatwala advice. Be bali wandabeko. Be bali wandabeko. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama ffe Yesu, buli yali akugamba okuva ku Soloti, buli yali akugamba okuva ku House of Prayer, buli yali akugamba okunkyawa, ajje ng'akunoonya mu nnaku zino ng'agamba jangu ontwale ewa pasitawo. Ajje ng'akunoonya mu nnaku zino ng'agamba jangu ontwale ewa pasitawo biganye, jangu ontwale ewa pasitawo binemeredde, jangu ontwale nange ewa pasitawo ye gwamumanyi jangu ontuuseeyo. Katonda abeeko byakkolera ebireetera abantu okwenenya. Katonda abeeko byakkolera ebireetera abantu okukakasa.
Katonda beeko byakolera naawe obeere ng'oli awo olabe nga abaali bawakana naawe Katonda abatadde ku ttaka. Tetulina maanyi malala, tulina maanyi ga Katonda, tulina maanyi ga mwana wa Katonda. Toyina kyotuteeka mu maaso ne kiwona. Buli kyotuteeka mu maaso akyasaayasa era akyokya na muliro. Buli kyotuteeka mu maaso akyasaayasa era akyokya na muliro. Ffe tetuliwo lwa nsonga ndala, tuliwo lwa Mukama yekka. Tetuliwo lwa nsonga ndala, tuliwo lwa Mukama yekka. Tetuliwo lwa nsonga ndala, tuliwo lwa Mukama yekka. Njagala kwogera naawe nga bakugamba ekigambo nga ne leero buli lw'okijjukira okaaba. Ekigambo ekyo tekigenda kusimatuka saaviisi eno. Ekigambo ekyo tekigenda kusimatuka saaviisi eno. Tekigenda kuwona kisiibo kino. Bakigamba buli lw'okijjukira okaaba. Kati ekyamagero Mukama kyagenda okukukolera ekikontana n'ekigambo ekyo kye baali bagamba kyekinakabyanga ng'otunamirako n'okaaba. Togenda kuddamu kaaba lwa kigambo kye bagamba. Ogenda kaabanga lwakuba Mukama yakola ku kye baali baagaana ate n'akikolako nnyo. Ekigambo kyange tekifaanana muliro bw'ayogera Mukama. Era ekigambo kyange tekifaanana nnyonda yasaayasa olwazi. Ekigambo kya Mukama ne bagubanga omutima gwo bagukoona paka nga gwakappa nga tokyalimu kukkiriza. Ekigambo kya Mukama kigenda kugutereeza. Kigenda kugutereeza. Suubira. Suubira n'abatasuubirikika. Suubira. Suubira. Yatula ebigambo biri bye baali bakubbako. Baali bakumbako ebigambo eby'amaanyi nti ngenda kubeera bulungi. Buli lw'oyogera weeyita munaku. Buli lw'oyogera weeyita mwavu. Buli lw'oyogera weeyita yalemererwa. Buli lw'oyogera weeyita feriya. Buli lw'oyogera weeyita musiru. Toli musiru. Bakikugamba emirundi mingi naye musiru gwe. Oli musiru. Laba omusiru ono. Laba akasirusiru. Owulidde ekigambo obusiru emirundi gy'otosobola kubala. Naye toli. 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 Toli musiru. Toli musiru. Bayibuli egamba Katonda alonda ebisirusiru ebyensi so si eby'eggulu. Eggulu teritondanga musiru. Ensi yekufuula omusiru. Neekukasuka neekuteeka eri ku kisenge obeere mu basiru. Naye nga toli musiru. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Abakorinsi ekisooka essula emu okuva ku 26 okutuukira ddala ku 31. Abakorinsi ekisooka essula emu okuva ku 26 okutuukira ddala ku 31. Bayibuli egamba bweti, kale mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda. We are one family, my brothers and sisters. Tuli family emu. Tuli family emu. Kale mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi. Magezi ag'omubiri ogategedde. Toli sajjoni. Toli scientist. Ge magezi ag'omubiri. Abantu batenda abalala amagezi olw'obubonero obulungi bwe bafunye mu class. Obubonero obungi bwe bafunye bwe bafuula abagezi. Asigaddewo ne bakuyita omusiru kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda
ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa. Weewaawo kibakakatako abalina amagezi ag'omubiri okukkiriza Mukama waffe Yesu bawulire eddoboozi lye bw'aba ayita bonna. Weewalire ddala engeri yonna evvoola ekigambo kya Katonda. Weewale engeri yonna ekkakkanya Katonda gwe n'oweegulumiza. Weewale engeri yonna efuula Katonda omusiru gobera omugezi. Osirikanga okusinga ogamba nti abasabi tebalina byakukola. Osirikanga okusinga ogamba naye amakanisa ago gabadde geetagana gaggalawo. Olaba China bali mu kukola bino, bano nabo bali mu Uganda bali mu kusaba. Osirikanga toyogeranga ng'olaga nti gwe mugezi. Amagezi ag'omu nsi tegakuvvoozanga eyakutonda. Era gwe oba oli mugezi ate wulira eddoboozi lya Mukama oyanukule. Pawulo agamba si bangi abaayitibwa ab'amagezi ag'omubiri, ekitegeeza mwebali naye batono, bagaana okulokoka nga balowooza bategeera. Kyogamba nange osobola okunfera, nange onteekemu ebyo ebintu byaba Bujjingo. Nze nasoma. Wasoma ki Katonda bamuyita subject ki? Wamufunamu mmeka? Kubanga mutunula okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa. Ab'amaanyi si bangi. Ab'ekitiibwa si bangi. Bwe tutunula eno ab'amaanyi si be bangi abali mu ffe. Bwe tutunula eno ab'ebitiibwa si be bangi abarespondinga abali mu ffe. Bwe tutunulamu eno ab'amagezi ag'omubiri si be bangi. Kyobulaba ekkanisa bagijjereganya bagani eryo lyekuŋŋaanyizo ly'abalemereddwa bonna. Eryo lyekuŋŋaanyizo ly'abalemereddwa bonna. Oyo ensi yamulema gundi takyalabika ennaku zino. Ani mwene ebizibu byamuyinga obungi kati ali mu kyaki. Mbwe ebizibu bye bituteeka awamu ne tukuŋŋaana mu kyaki, ebizibu byatuyinga obungi. Bo balowooza abagezi tebeetaaga kyaki. You need the church. Weetaaga ekkanisa. Weetaaga okumanya Katonda, weetaaga okusaba Katonda, weetaaga okutegeera Katonda. Kibi nnyo okumuyita ng'ogenda mu nsi muno ne bw'oba n'amasabo ameka wabaawo ekikwata n'oga nti Katonda wange, kubanga naawe okimanyi by'osamira si Katondawo. Weebale nnyo gwe amwagala nga twali na kikutuga, wadde bagamba nti olabika obwavu bwe bukutawaanya kye kikusabya. Naye weebale okuba ng'ojjukira eyakutonda. Ensi tekweyinuzanga kubanga twali agikungula. Tetulemera wano mirembe na mirembe. Abaali ab'amaanyi mu mmundu, abaali ab'amaanyi mu bitiibwa, bakabaka b'ensi, abaali ab'amaanyi mu bugagga, bangi bonna ensi baagivaako. Gwe kiki ekikulimba nti ogenda giremerako? Kola omukwano ne gy'olimalira. Kwira Mukama engalo ez'amaanyi. Build a relationship with the God of eternity. Zimba enkolagana ne Katonda. Ye yakumanya nga tonnaba kubeera wano, bw'otuuka wano ne weewaggula oba okoze bubi. Era yakubeezaawo, wadde weekyanga yakubeezaawo. Naye kinyuma n'akubeezaawo nga tomwekyangirako, nga muli ba mukwano.
nziremu ennyiriri zaffe. Bakonisa ekisooka essulemu olwabirimu omukaaga. Kubanga mutunda okuyitibwa kwammwe abooluganda nga ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa, ab'amaanyi si bangi, ab'ebitiibwa si bangi, naye Katonda lwe lwabirimu omusanvu lumakingi. Naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi. Akagamba ako nange nkabikuliddwa lwaleero, si eby'eggulu. Eggulu terifulumya musiru kubanga tugira mu kifaananyi kya Katonda. Katonda si musiru. We are created in the image of God. Tuli wano mu kifaananyi kya Katonda, tuli wano lwa kwagala kwa Katonda. Bayibuli kyevudde ekyawula, leero nange lwe nkitegedde. Mukama yeebazibwe. Yalonda ebisirusiru eby'ensi. Ensi egenda kusindiikiriza paka ng'oli eri mu myenda, paka ng'oli eri mu be bayita abasiru. Naye nga gwe bayita abasiru, gwe bayita omusiru, yeetwala mu toyireti, yeeyambaza, anaabako, ayoza, ayita mu bantu nga tawunya, yeerabirira. Ne bamuwa trauma eyenkanidde awo nti musiru. Ne bamuwa trauma eyenkanidde awo nti musiru. Bwe kitaba kigambo kya Katonda ne kijjanga omuliro, ne kijjanga ennyondo, ne kyasayasa ebigambo bye bakusaako ng'oli musiru, oyinza obutabotola. You need the word of God to burn every word that they concocted upon your life. Weetaaga ekigambo kya Katonda. Naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi. Koma. Ensi ekusindika mpola n'egamba oli mu basiru. Njagala kwegerera abazadde ku bugazi bw'ensi eno yonna. Omwana wo ataayita bibuuzo alina kyasobola okukola. Tulabye nnyo nti omwana asobola ogwa ebibuuzo n'abasangawo mwembi taata ne maama n'abawa lipooti nga talina kye yayise. Taata n'akugamba nti nze nkomyawo, sina sente zakuteeka mu basiru. Maama n'agamba nti kitaawo muwulidde, bo babulira muli bayaaye, tayagala gamba nange nkomyawo, kitaawo muwulidde, ate kati nze naasobola ki? Yeekwese mu taata. Ne bakulira judgment ku ssomero, bakoze judgment, nono ne bakula judgment. Abaana baffe bali mu bibuuzo, abakola ebibuuzo mu ggwanga banaatera okugwayo katulinde results bwe ziddanga nga tabiyise, ebyo abazungu be baabissaawo. Omukisa gwa Mukama tegwetaaga bbaluwa. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu obanga obitegedde bulungi, wanika emikono obeere ng'akwata ku ggulu, bw'amala omukubira engalo ng'oyongera okwaniriza omukisa. Zikubire waggulu yaniriza omukisa. Zikubire waggulu yaniriza omukisa. Zikubire waggulu yaniriza omukisa. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, yaniriza omukisa. Ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok, yaniriza omukisa. Waliwo ekintu ekitambula naawe kye bayita omukisa. Lubereberye essula 39, Genesis chapter 39. Omusajja baamuyigganya gwe bayita Yusufu. Yusufu baganda be ne bamutunda. Alina kyatambula nakyo, si bbaluwa ya buyigirize. Era bangi abalina ebbaluwa y'obuyigirize nga tebakirina. Ensi yabagamba bagezi naye tebalina kintu mu nsi. Lubereberye essula 39, olusooka n'olwokubiri ne bwe neekomeraawo, oba n'olwokusatu n'olwokuna. Tukome ku verse 4. Genesis chapter 39 verse 1 to verse 4. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifari omwami wa Falaawo, omukulu w'abamba mu Misiri, n'amugula mu mukono gw'Abayisimayiri abaamuserengesa eyo. Mukama
n'aba wamu ne Yusufu n'aba n'omukisa ono bamutwala tafunye na kaseera kasomayo kintu kyonna baganda be bamutunze kubanga alina vision alina ebirooto bamuguziza abasuubuzi b'abantu Mukama n'aba wamu ne Yusufu lw'okubiri n'aba n'omukisa. Mukama taba naawe n'otaba na mukisa. Lumakinge n'abeera mu nnyumba ya mukama we omumisiri, n'abeera mu nnyumba ya mukama we omumisiri, okukukozesa tikitegeeza nti oli luuza. Emikisa gyaffe gisinga obungi tugigezesa batukozesa, kubanga n'ofuna w'okolera nagwo mukisa. Gwe yafuna w'okolera teweevumawo. Lekerawo ogayala ng'okola emirimu gy'abalala, eyo wewakwa provinga. Lekerawo ogayala ng'ogamba nze okusaba n'okusiba kw'endimu Mukama bw'atampa kapito wange ekwekozesa. Nze bino bintamye. Oteekwa kubeera performer okutandika ebibyo. Mulekerawo okwekolanga ebintu eby'ekisirusiru, bino bintamye. Mukama nge tasiima na kusiima. Gwe bagamba nti oyo gw'okolera buli w'obeera okolera Katonda atuula mu ggulu. Buli w'obeera okolera Katonda atuula mu ggulu, era Katonda atuula mu ggulu yagaba promotion. Tokolanga mulimu gw'abakama abo ng'otenguwa, kubanga Katonda abeera n'abakozi abakolera abalala, ate oba abeera n'abaddu. Yali ku buddu Yusufu nga Mukama ali naye era n'amuwa omukisa. Omukisa gulabika ulira olunyiri olwokusatu. Mukama we n'alaba. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye era nga Mukama amuwa mu buli kyakola okuba n'omukisa mu mukono gwe. Potifari musajja mu Misiri mulogo afunye omuntu mu mirimo gye atayinayiriza atavunamira masitaani, naye nga mama buli kyakwatako ne baba mugamba tema akakumbi oteeke wali ekijanjalo nga bamanyi nti awo tiwabala, bagenda okulaba nga kibaze. Omusajja ne yebuulira yekka n'agamba ono omuntu si muddu buddu, ono omuntu taliika, omuntu ono aliko omukisa. Olunyiri olwokuna, Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge, n'amuweereza, n'amufuula omulabirizi w'ennyumba ye, ne bye yali nabyo byonna n'abiteeka mu mukono gwe. Kati katuziddemu tuzisome ozitegeere. Ono tafunye kakisa, kafuna mpapula. Era n'olw'ebirooto bye bamugamba si musiru mulwadde. Yeroosa buli kaseera, akasiru kano kaaka keeroosaloosa buli kaseera, kwogera ebintu binene. Ekyasuuza Yusufu mu kinnya kwogera bintu binene. Ekyali kimuttisa birooto bya bintu binene. Bakulu be bonna tebabisobola. Terina yali abyogedde ne bagamba naye ajooga n'okujooga. Ne bagamba tukatte. Olw'ekisa kya Katonda nti aliko omukisa tattika. Ne bakasula mu kinnya, ne bakajja mu kinnya, ne bakatunda, ne bakaguza abasuubuzi b'abantu. Eyo gye baakatwala mu katale. Bino bye byabaawo. Lubereberye Essula 39. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifari omwana wa Falaawo, omwami rather. Potifari omwami wa Falaawo, omukulu w'abambowa Omumisiri, n'amugula mu mukono gw'Abayisimayiri abamuserengesa eyo. Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'aba n'omukisa, n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye, era nga Mukama amuwa mu buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe. Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge, n'amuweereza,
n'amufuula omulabirizi w'ennyumba ye ne bye yali nabyo byonna n'abiteeka mu mukono gwe. Ono baamutunda bagamba musiru, yeerose ebintu bibi tategerekeka. Baali baagala kuba ku mutwe naye omutwe gw'omuntu ali kwakotana tegukubikako. Wandibadde wafa ggwe. Abamu benjogera nabo bakuba emirawo, abalala bakukasukira muyini, abalala bakusotta. Waliwo by'oyiseemu. Omwaka guno Katonda agenda kubaswaza. Omwaka guno Katonda agenda kwambaza engule, engule y'obulungi bwe mu bubi bwonna bw'olabye, mu bizibu byonna by'oyiseemu. Katonda agenda kukolera ekyo naawe ky'otalootanga. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Eyakusindikiriza n'agamba oli musiru yali alimba. Katonda talina bisirusiru bya Mukka. Katonda talina bisirusiru bya bulamu. Bw'olaba Katonda akyakuwa omukka, waliwo kyayagala okukola n'obulamu bwo. Bw'olaba Katonda akyakuwa omukka, waliwo kyayagala otuukirize kye yakutondera. Bw'olaba Katonda akyakuwa obulamu, akyakuprotectinga, akyakukuuma, tewali aprotectinga kitalina mugaso. Where you see protection, you must know that there is value. Bw'olaba banka bataddeko abasirikale manya munda mulimu ssente. Bwe baba bakyazimanga ssente tezinayingiramu, tewabawo basirikale awo. Ngambira neba nti ekifulukwa tebakikuuma. Kiŋambira abantu basatu b'amagezi gazze. Ngambira neba nti ekifulukwa tebakikuuma. Ngambira neba nti okiri bameka abakkiriza nti Katonda abakuuma. Wanika omukono gwo. Wanika omukono gwo okkiriza nti Katonda akukuuma. Aha, kati ng'emikono gyo gikyali waggulu. Tunulako erudda n'erudda buli omu omugambe nti ekifulukwa tebakikuuma. Ngambira neba nti ateeza okukuumibwa okwange kulalamu. Katonda mwene yewa security mu bulamu bwange. Walalalala! Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Katonda mwene yewa security mu bulamu bwo. Alina ensonga. Kati ngambira neba nti otegedde nti ekifulukwa tebakikuuma. Kati muŋŋambire nti kkiriza muggwe mulimu ekintu. Ekibadde ekikubuzaabuza nti muggwe temuli kintu. Katonda agenda kukyokya olwaleero. Ekibadde ekikubuzaabuza nti muggwe temulimu kintu. Katonda agenda kukyasayasa olwaleero. Ekigambo kya Katonda tekifaanana muliro. Ekigambo kya Katonda tekifaanana nnyondo. Ennyondo eyasayasa olwazi. Olunaku lw'otegera nti oli wavali lw'ogifuuka, lw'ogifuna, lw'ogibeera. Abakazi abo balaba mwetunuulire nga bwe muli. Mufaanana tibabalimbanga nti waliwo enjawulo. Naye ekyawula abakazi ab'ebbeeyi ku balayisi ndowooza. Kasi tokkiriza nti oli mukazi wa bbeeyi ne banno bakwogerako nti abo ab'ebbeeyi. Kasi tokkiriza nti oli mukazi wa layisi n'ayina envunza mu kyenya okwebakako. Tell your neighbor that value is about understanding. What do you understand about yourself? Ekyakwata amagezi go n'obanga teweetegeera. Ekyakwata amagezi go n'olemu okwezuula. Olwaleero Katonda akyokya na muliro. Olwaleero Katonda akyokya na muliro. Olwaleero Katonda akyokya na muliro. Olwaleero Mukama akyasayasa na nnyondo. Katonda akyasayasa na nnyondo. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu obanga okiwulidde ekyeŋŋamba. Yusufu n'abeera eyo. Yusufu Mukama n'amufuula omukisa. Yusufu n'akkiriza nti amagezi tegajja lwakuba nti wagenda mu kibiina. Yusufu ne bamuyita mu lukiiko olwa kabaka ne kabineeti ye
ne bamubuuza ekirooto n'akivunula si lwakuba alina PhD. Era yababuulirirawo nti ekirooto ekyo Katonda agenda kumpa amakulu gaakyo nga basimbe. Lubereberye essula ya 4 Genesis chapter 41. It was the turning chapter of Joseph's life. Turning point chapter. Joseph, in the book of Genesis chapter 41, he interpreted the dream that everyone had failed to interpret by the Spirit of God. Emyoyo emibi egyakutulamu ke kaseera gigende mu nsenyi enkalu etali bantu. Ng'ambe emyoyo emibi egyakutulamu ke kaseera gigende mu nsenyi enkalu ewataliyo omuntu n'omu. Omwoyo wa Mukama atule mu bulamu bwo. Because of the Spirit of God, Joseph interpreted Pharaoh's dream. Agenda okumala okivunula. Lubereberye essula ya 4 olwa 38 olwa 39 olwa 40 olwa 41. Falawo yennyini n'abuuza, tuyinza ofuna omusajja ow'amagezi omukabakaba alinga ono? Ono alimu n'omwoyo wa Katonda. Egypt is the cradle of civilization. And Pharaoh know that if he had asked for academia, many of them were qualifying, but they lacked the Spirit of God. Ekyensi kyerakinga kyeweetaaga mwana wa Katonda. Ekyensi kyerakinga kyeweetaaga. Saba Mukama akuwa omwoyo we. Ng'omwami wo ne baba mugamba akukyawe. Yandibadde akukyawa naye ababuuza ndijjawo omukazi omulala alimu omwoyo wa Katonda ng'ono. Ne babaagala Mukama wa kugobe, Mukama wa kuwolerezanga agamba ndijjawo omukozi omulala alimu omwoyo wa Katonda ng'ono. Omwoyo wa Katonda agenda kuyamba mu bulamu buno ate yakutwala mu bulamu obuddako. Kubira Mukama engalo ez'omwoyo omutukuvu zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Omwoyo wa Katonda agenda kuyamba mu bulamu buno. Yusufu n'afuuka prime minister wa Egypt. Yes, not because he went to school. He believed that there is a God who cannot forsake you, a God who was with him even in slavery. Tobeeranga onolowooza nti Katonda tali naawe kubanga oli mu kizibu. Katonda tasigala bweru wa kizibu, ayingira naawe mu kizibu. Katonda tasigala bweru wa kizibu, Katonda ayingira naawe mu kizibu, alyoke yeegulumize, alyoke akole obujulizi, alyoke yeegulire ekitiibwa. Katonda singa ajjawo ebizibu ne tutabirabako, singa tetulina nsonga ya kujulira. Olunaku Uganda lwerirangira nti tewali kibuuzo, omwana ayingire buyingizi kibiina agende maaso, ateekwa okuyita agende maaso ku nkomerero ya byonna bali muwa diguli. Education eribeweddemu amagezi. Wateekwa okubaawo ekibuuzo buli ddala okulivaako genda ku ddala. Kiwandiike. Wateekwa okubaawo ekibuuzo buli ddala okulivaako genda ku ddala eddala. Togenda ku ddala ddala otyo faa. Waliwo ekibuuzo ky'ojja okuyitamu. Naye nkutegeeza nti wali kibuuzo ky'oliyingira. There is no test where you will go without God. Buli kibuuzo ky'onooyingirangamu ojja gendanga ne Katonda. Buli test yonna gy'onoogendangamu ojja gendanga ne Katonda. Beera ne confidence nti Katonda ali wamu naawe. Abakugamba tosobola byebyo byayokya. Abatasobola bonna baafa dda. Abaliwo bonna basobola. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi gwakyali omulamu. Abatasobola bonna baakola ki? Baafa dda. Abakyaliwo ffenna tusobola. Lubereberye essula 50 olw'ekumi n'omwenda n'olwa 20 n'olwa 21.
lubereberye Genesis chapter 50 nasabye ensomeseze essaawa emu obudde buweddeyo naye bazikutereko ku TV. Lubereberye essula 50 olwe 19 olwa 20 n'olwa 21 abamutunda bennyini ne bayimirira amaaso ge ne beenenya ne bagamba be baali abasiru njagala olunaku lutuuke eyakuyita omusiru akkirize nti ye musiru. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi nsaba olunaku lutuuke eyakuyita omusiru akkirize nti yali omusiru, eyakuyita omusiru akkirize nti yali omusiru, eyakuyita omudoma akkirize nti yali omudoma. Ne bakkiriza ne bagamba gwatusinga bonna nga bakankana. Yusufu n'abagamba mutwale muli nze siri Katonda, nze siri Katonda. Lubereberye essula 50:19 olwa 20 n'abaga nti mwakigenderera bugendereza okunkola obubi. Abantu abatugamba ebigambo ebibi Mukama byayokya kati. Abantu abatugamba ebigambo ebibi bagenderera. Kingambira akuliranye nti abantu abatugamba ebigambo ebibi bagenderera. Yes, era bamanyi toli biyitako. Naye njogera ng'omusajja wa Katonda. Ebigambo ebibi ogenda biyitako kubanga ekigambo kya Katonda kiyingira mu bulamu bwo. Ekigambo kya Katonda nyondo, ekigambo kya Katonda muliro, ekigambo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Zikubire bagumu linnya erya Yesu. Yusufu n'abaatulira lubereberye 50:20 n'abagamba mwakigendera bugendereza okuntuusaako obubi. Naye Mukama naye n'akigendera bugendereza okunkola obulungi. Era nga bwe mukiraba olwaleero n'abagamba temutya, ŋŋenda kubaliisa mmwe n'abaana bammwe n'ababuulira ebigambo ebyekisa. Bajja kwejjusa. Tonnafa tolowooza nti bye bakwogerako kati bituukiridde. Biri ku nkomerero yabyo. Ebigambo ebibi by'obadde oyitamu byonna biri ku nkomerero yabyo. Weetegekera obulungi bwa Katonda. Yaŋŋamba tusabe ekisiibo kino, tusabe nga bwe tusiiba agenda tuwa engule y'obulungi bwe ku nkomerero y'omwaka guno mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Zabbuli 65:11 agenda tulaga, agenda tuwa engule. Webale kulwana, nkwatiramu neba mu ngalo ge webale kulwana. Yangu ya naawe musike mu ngalo mugambe webale kulwana. Mugambe webale kulwana kubanga mugambe ojjukire emabegere wali ogenda kwetuga wawulira ng'obulamu bukutamye. Webale kulwana wakiri n'oteetuga. Katonda agenda kusanyusa ebiro bye bino. Webale kulwana wakiri n'oteetuga. Katonda agenda kusanyusa ebiro bye bino. Eyali alowoozezaako okwetta wangaalira ddala, ate wangaalira mu bulungi bwa Yesu. Bayibuli egamba mu kitabo kya Bakolisi ekisooka essula 2:27 naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi akwasa abagezigezi ensonyi, era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwasa eby'amaanyi ensonyi, n'alonda n'ebikopi by'ensi akwasa ebyeyita eby'amaanyi ensonyi. Katonda agenda kukolera ku kyobadde weetaaga. Ne waliwo bayagala okuswaza abamumanyiira, kubanga buli akulaba ng'omusiru anyooma Katonda, buli akulaba ng'omunafu anyooma Katonda, buli akulaba ng'ekikopikopi anyooma Katonda. Katonda kyavaga nti otyo kati kankwate bino bye musudde, ensi bye yesuula, ebitaasikira ttaka, ebitalina kintu kyonna kye byafuna, nange mbikwate mbiyimuse negulirirawo ekitiibwa, negulirirawo ekitiibwa. Katonda akusitule yegulira ekitiibwa. Katonda akusitule yegulira ekitiibwa. Katonda akusitule yegulira ekitiibwa. Ebirowoozo bya Mukama tewali agenda kubizza mabega, akyakulesewo olw'ekigendererwa. Ebirowoozo bya Mukama tewali agenda kubizza mabega. Yobu addamu Mukama mu Yobu essula 42 olusooka n'olwokubiri, nazo bazinteereyo ku TV. Yobu essula 42 olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egamba nti awo Yobu n'addamu Mukama
n'ayogera nti mmanyi nga gw'oyinza byonna era nga tewali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Gwe oli kuteesa kwa Katonda agamba kuli gw'olabye, ebyo ebikono by'olabye, ebyo ebikokola by'olabye, abo abayaaye b'olabye, oli kuteesa kwa Katonda. Bagezaako okulisisitinga naye tekisoboka. Okuteesa kwa Mukama tekuziyizika. Nkulangirako okubeera omukazi ow'omulembe, kulangirako okubeera omusajja ow'omulembe, kulangirako okubeera omuwala ow'omulembe, kulangirako okubeera omuvubuka ow'omulembe. Katonda akuviireyo. Ekigambo kya Katonda muliro, ekigambo kya Katonda nnyondo. Byonna bye baakulogesa Mukama abyokye, byonna ebibadde mu kkubo ly'Omukama abyaseeyase, byonna ebibadde bikusibye Mukama abyokye, enjegere n'amasamba Mukama abyokye, ebibadde bikutte emikisa gyo Mukama abyokye, ensozi ezibadde maaso go nga tolaba gy'olaga azaaseeyase, kitole mu linnya lya Mukama ffe. Nkwegayiridde nnyo, tosubwa Sunday service waliwo amafuta g'empulira. Katonda alina gurupu gy'ayagala okuswaza eyakuteeka mu bannamba lujega. Jangu otwole amafuta mu Sunday service ku Canaan Land. Tosubwa, nkwegayiridde. Yimusa emikono gy'obanga obadde olina ekintu kyo ky'oyagala Katonda akwateko, olina ekintu kyo ky'oyagala Katonda ateekeko omukono. Mwenna ngenda kuba anointinga. Yimusa emikono tukyogereko maaso ga Mukama. Yimusa emikono tukyogereko. Yimusa emikono ekintu kyo kyogereko. Nkusabira Katonda mu linnya lya Yesu. Kusabira Katonda mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Emirimo gy'Omukama agirabisa omukisa. Ebintu by'oteekako emikono Mukama abirabisa omukisa. Ekirooto kyo Katonda akituukirize. 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 Topapa na kweyama. Topapa kweyama. Mukama ena kyagenda okukola. Nkiwuliranga Mukama ena kyagenda okukola. Nkiwuliranga Mukama ena kyagenda okukola. Nkiwuliranga Mukama ena kyatandise okukola. Ogenda nakuddayo ng'ovudde mu service eno olaba omukono gwa Mukama nga bw'otagulabanga. Ogenda kuddayo ng'ovudde mu service eno olaba omukono gwa Katonda nga bw'otogulabanga. Yimusa emikono gyo waggulu kikole bulungi. Sabira Isirayiri girangireko obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Sabira Isirayiri girangireko obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Sabira Isirayiri girangireko obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri ne bonna abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri ne bonna abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri ne bonna abawangalirayo. Yimusa emikono sindika omukisa eri eggwanga ly'Abayudaaya mu nsonga gye bawangalira. Sindika omukisa mu ggwanga ly'Abayudaaya mu nsonga gye bawangalira. Sindika omukisa eri Abayudaaya mu nsonga gye bawangalira. Yimusa emikono weereza omukisa eri bannayuganda abakolera mu mawanga g'ebweru ago. Abali mu USA basindikira omukisa. Abali mu USA basindikira omukisa. Abali mu USA basindikira omukisa. Abali e Canada, abali mu Latin America, abali e South Africa basindikira omukisa. Abali mu mawanga agatwetoolodde n'agatuli ewala basindikira omukisa. Abali mu mawanga ga Buwarabu basindikira omukisa. Abali mu mawanga ga Buwarabu basindikira omukisa. Abali mu mawanga ga Buwarabu basindikira omukisa. Yegulumize Kabaka w'abakabaka.
yegulumize Katonda abeera omulamu w'ekisa. Abali mu United Kingdom, abali mu UK, abali mu Europe, abali mu Bulaaya yonna basindikira omukisa. Abali mu UK, abali mu Bulaaya yonna basindikira omukisa. Katonda abakola obulungi obutali butono. Mu linnya lya Mukama waffe simusa emikono gyo. Saasaanya omukisa mu Uganda yonna. Saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Katonda awa omukisa bonna abakeera okukola n'abanoonya emirimu. Katonda awa omukisa bonna abakeera okukola n'abanoonya emirimu. Katonda awa omukisa bonna abakeera okukola n'abanoonya emirimu. Mu linnya lya Mukama waffe simusa emikono gyo waggulu. Tusabire abakuuma ddembe, abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo bayimuse mu maaso ga Mukama. Abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo bayimuse mu maaso ga Katonda. Abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo Mukama abakuume era abakozesa. Abakuuma ku nsalo, abakuuma ku nnyanja, abakuuma ku bizinga, abakuuma ku myalo, abali ku bisaawe by'ennyonyi, abali ku booda zaffe zonna, abali mu mawanga agatuliranye olw'okukuuma emirembe. Katonda abakole bulungi. Abatudde mu ofiisi olwa security yaffe, Katonda abakuume bulungi era nabo abakozese. Abawa amaanyi ng'omubi talina wayita kutabangula mirembe giri mu Uganda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuwaayo Commander in Chief. Yimusa emikono gyo waggulu. Tuyimusa Commander in Chief mu ngeri ey'enjawulo. Kama mwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa Commander in Chief mu ngeri ey'enjawulo. Kama mwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa CDF mu maaso ga Mukama. Katonda amwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa CDF mu maaso ga Mukama. Katonda amwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekisa kya Mukama kyeyongere ku famire zaabwe bonna abaduumizi b'amagye, bakamandazi bonna. Ekisa kya Mukama kibaviireyo. Bakamandazi bonna 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 watali kwerabirayo n'omu. Ekisa kya Mukama kibaviireyo. Abasajja n'abakazi abo abambala yunifoomu abo, Katonda batuweera omukisa ne famire zaabwe zibeere bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono waggulu. Sika omukisa ng'ogweyiwako. 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 Gweyongeze, gweyongeze, gweyongeze. Gaziya ku mikono gyo bw'oti ng'ogiwanise bw'oti. Sika omukisa ova buli nsonda. Gusika omukisa ogulondola abantu mu kusaba n'okusiiba. Gusika omukisa ogulondola abantu mu kusaba n'okusiiba. Gusika omukisa ogulondola abantu mu kusaba n'okusiiba. Gusika omukisa ogulondola abantu mu kisiibo. Gwonna gwegatte n'obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa ebibatu bye waggulu. Ebibatu biwanike bulungi waggulu. Saba Mukama ng'omukwasa ekisiibo kino akuwe financial breakthrough. Ekisiibo kiweerezeeyo omusaba akuwe financial breakthrough. Ekisiibo kiweerezeeyo Mukama atera omusaba akuwe financial breakthrough. Ekisiibo kiwe Mukama ate omusaba akuwe financial blessings. Ekisiibo kiwe Mukama ate omusaba akumpeere financial blessings. Nkusabira okwata ku ssente mu sizoni eno z'ota okwatanga. Kusabira okwata ku ssente mu sizoni eno z'ota okwatanga. B'obanja bonna bakusasule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. B'obanja bonna bakusasule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. B'obanja bonna bakusasule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. B'obanja bonna bakusasule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. B'obanja bonna bakusasule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda yeeragera yeegulumize. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Katonda akukolere olw'okwegayirira, olw'okwewaayo, olw'okuwaayo, olw'okusaba n'okusiiba. Katonda akukolere. Yatandika omulimu omulungi, ajja kugumaliriza. Mukubire engalo ez'amaanyi.
mukubire engalo ez'amaanyi Mukama ffe yatandika omulimu omulungi. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi Yesu waffe. Buli omu yimuka ku bigere ebyo. Tusabe essala ya Mukama waffe. Yimusa emikono egyo waggulu giwanike bulungi. Banga akwata ku ggulu ddala. Essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, amiina, amiina. Zikubire waggulu zinoge. Tulanga boogenda otula mu kyamagero kyo. Amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yimusa emikono gyo waggulu. Mukama mugambe njagala kutereeza bulamu bwange naawe kubanga gwewo olubereberye ate gwe bw'enkomerero. Yimusa emikono gwagamba kantereeza obulamu, gwagamba kandokokere ddala leero. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwali ankaka, nga tuwali ampaliriza, ekigambo kyo kimpadde omukisa, sazeewo okwenenya, okuleka amakubo gange amakyamu, amabi n'ebibi byonna. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange tindokosa olwaleero. Endagaano zonna ze bankozesa, ze nakola, ze nasanga mu kika, ez'ebukojja, ezijja nga zipaaluuka, endagaano eza buli ngeri zonna, Mukama wange taata neziva ku Adamu ne Eva, ze neekolera ne ze nagwamu obugwi, zonna kati nzinaaba mu musaayi gwo. Zinaabe musaayi gwe, zinaabe mu musaayi gwa Yesu, zinaabe endagaano za Setaani, endagaano z'amasabo, endagaano z'emmindi, endagaano z'abalogo, endagaano z'abalubaale, endagaano z'abakatonda b'ensi, endagaano za accident, endagaano z'okusanyalala, endagaano z'okufa ng'oli muto, ebikusiba byonna binaabe mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu, okuva ku luviiri paka mu ndobo z'ebigere. Endagaano z'agalwadde zonna zinaabe, wabeerewo obujulizi obuteeganika. Yimusa emikono waggulu, beera nga akwata ku ggulu, gamba nti ayi Yesu, nkola endagaano empya nga ntegeera bulungi ey'obulokozi era ey'obutuukirivu. Ndokosa olwaleero, kola endagaano empya ey'omusaayi gwo gwayiwa ku musaalaba Gologoosa, ogwo omusaayi essaddaaka yange emirembe n'emirembe. Ndokokedde ddala, sangula amanya gange Mukama, gave mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto, gave mu bwavu, gayingire mu kuwangula, gayingire mu kuwangaala n'okugaggabala okwenkalakkalira. Ndokosaayi Mukama, ate sigenda kudda mabega, era nkusaba ekirabo kyo ekinampanirira mu byonna eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono musabe omwoyo we, omwoyo oyo eyakola enjawulo. Falaawo n'agamba tulinza okulaba omuntu omukabakabero w'amagezi, alimu omwoyo wa Katonda ng'ono. Naawe nsaba omwoyo oyo eyayisaawo Yusufu ayingire mu bulamu bwo. Omwoyo eyayisaawo Yusufu naawe akufuula ettendo. Omwoyo eyayisaawo Yusufu naawe akufuula ow'amaanyi. Omwoyo eyayisaawo Yusufu naawe akufuula ow'ekitalo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zikubire waggulu ez'omwoyo wa Mukama, mwanirize mu ngeri ey'enjawulo neera. Mwanirize omwoyo wa Mukama era mu ngeri ey'enjawulo. Mwanirize omwoyo wa Mukama era mu ngeri ey'enjawulo. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Amiina. Kwata ensawo yo, mane paasi yo, waleti yo, amafuta go, wanika waggulu, tukirize Katonda. Amasimu go gonna gawanike waggulu, okkirize Mukama. Amasimu go gonna n'ensawo yo, ne paasi yo, ne waleti yo, n'amafuta go biyimusa eri Mukama, omukkirize. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya erisinga amannya go n'erya Mukama waffe Yesu. Gana amafuta ngakuwadde Mukama wange taata, gapakiremu amaanyi go, buli gwe ngateeka akalaba ekisa kyo
Tata service ya Sunday negenda kubeera special, egenda kubeera yanjawula basajja n'abakazi abeeyuwa ku Kanani. Mukama nge Taata tebaddayo nga bwe bazze, era nga ne bano batasobola kuddayo nga bwe bazze. Mafuta gano ngaawudde, buli agatoola oswaza abamuyita omusiru, oswaza abamuteekako agagamba agabi, ogaasize ddala Mukama, era gana amafuta agayingize abantu mu byabwe siraani bye yali yanyaga. Ngaawudde Mukama mu linnya lya Yesu. Nsabira amafuta agago g'ositudde nga wayo eri Katonda agapakiremu amaanyi ge, buli lw'ogeesiga feva yeeyongere, buli lw'ogeesiga by'oyagala byonna obifune. Katonda akozesa amafuta ago eri abazimba ebizimbe, abatunda emirimu mu bizinesi zammwe, buli kyokola kyonna olw'amaanyi n'amafuta ga Katonda kiyitemu bulungi. Amafuta go ngaawudde, oba oli mitala w'amayanja oba oli kuno, mafuta g'okutagwada eri Katonda. Essimu zo zireete bujulizi nga twakamala saavisi eno, bakubira essimu gye bayita mukyusa bulamu. Nga twakamala saavisi eno, bakubira essimu gye bayita mukyusa bulamu. Amafuta ga Katonda ge gatte n'obulamu bwo. Kisa kya Mukama kyegatte naawe. Banka akawunti zo Mukama azisanyuse, banka akawunti za kampani Mukama azisanyuse. Katonda yeegulumize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kulangiddeko omukisa, kulangiddeko amafuta, kulangiddeko amagezi, kulangiddeko amaanyi, kulangiddeko ekisa, ebibadde byagaana byonna bisoboke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naffe, awakane n'abawakana naffe, akwate engabo n'akagabo, akukubire by'otolowoozangako nti bisobola okukubwa. Mu linnya lya Yesu akuwa obujulizi obusikuka bw'osaba. Kusabira omukisa ogusinga okutegeerwa, kusabira omukisa ogw'abaweereza bonna, kusabira omukisa ogwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, omukisa ogw'obugagga obw'ensibo obw'enkalakkalira, kusabira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggabaza ogutalina buyinike gukubeeko mu linnya lya Yesu, gutwale. Katonda akola obulungi obuteegaanika. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Kama yeegulumiza eri obulamu bwo. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango, oyimusa ebintu byo. Buli kyokwatako Mukama alagireko amaanyi ge, buli kyokwatako Mukama akolereko obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ofuuka akalango, n'ekisa kya Mukama kikulondoolere ddala. Gamba amiina. Ekisa kya Mukama kikulondoolere ddala. Yimusa emikono gyo tukyatule. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda akukulembera owangule mu sizoni eno. Buli goolo yo Mukama akuyamba ogiteebe, ebirubirwa byo n'ebigendererwa byo bituukirire. Omwaka gwa Mukama agutike engule y'obulungi bwe. Tusinkane mu saavisi naye okusinga twesange mu Sunday service mu linnya erya Yesu. Mukama abampeere omukisa. Shalom, shalom, shalom. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa,
era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso, kozesa 0760 777 for tithes and offerings, oba kozesa 0708 000003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Esimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay, osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 644757. Merchant code yaffe eri 644757. Ereeta mannya ga Salt Television. Wera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Salt Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Salt Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwayo kyonna kyoyagala okuwayo, kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatidde ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.